Kize. Badde nyine subinde nyonyi bijja kulinnya ennyonyi. Ganda bite kunyenyi kulinnya okulaba ate ennyonyi zikubijja. Maita babadde omwana wa boda kumpi asobola kuyamba nadduka n'agifuna. Badde nga bana bagiwuzise. Kana ababoda ke babunzika. Mugatwire etambula. Yamaze n'etambula. Naye ng'ekiri South Africa. Bantu bali mu kutinga free TV naye gavumenti egana tutika kugenda kola ki okulingamya abantu abo. Bali baavudde muli yaluti bagenze banyi waliwo abakyala mu saloon. Kati lubi yagenze okulutinga yasanzemu bakyala neyitika yaabo. N'adduka nabo. Kati bakola ki? Waliwo yalutinze mu hardware. Ngoti banne balutinze ebintu bingi mu hardware balaba emitayimba bagifuta ba 70 yetise sengenje. Lolo nnya naziteeka ku mutwe. Kati weda omusajja mugwamu yalooza atuyana. Kumbe sengenga amufumisa. Bamusaza akuddawo omusajja wodde. Enjawulo eri ku masasi. Bano bakubaga ddala bali bakubaga rabba. Bali serious bakuba n'embwa ng'esaatuka busaatuzi mu nsigo. Nabo beekuba. Baba abulidwa gwe bakuba beekuba. Are you sure? Bano beekuba. No, straight bullet. Zwa straight bullet. Ali kuba munne n'agandi naye tabanjiri afudde. Sinabali. Nena watunafuna. Atani. Nzoda ate nisimisa gwe. Nabanja tanatuweleza se. Tuwali bangaba. Tubira ku radio tatuwulira. Tuwali bakozi ba radio, tuwali bayimbi ba comedian, tuwali n'ongo yaweleza dolwata. Mama yafa tata yafa. Ate ngabo abakafuna ko sente sinabulira muntu wa muzungu wa mamba wangeye batono. Abafite bayina. Tubalina miziro. Ogwaro. Yo sajja yasoko zifuna. Yasalawo n'alyandye mulaba atemesezza. Nasokeda yali ggulu. N'atemesa ate eggulu teziriyo. Ni lwaki kimu kitandikire. Akaluka 7 tuli banakuwavu olw'ekigambo ekiri mu South Africa. Tetuyambiddwa gendayo kulungamya abantu abo. Banyinaffe bali batudde baganaffe bali South Africa. Ne Zuma yennyini ne banne simanyi bava tugenda bafugense. Bagenda katulina omutima omubi tetulumirwa. Ate nga bakodomi baffe nabe South Africa ojjukira badda ne bajja wano omukyala mutabani wa president. N'owulira okunyola abantu bayingira moolo bali mu kulutinga ffe tuli eno. Tebaluza tutumalumirirwa. Lwaki bateekawo ekinyonyi tukirinnya ne batuyiwa mu South Africa. Tulungamya abantu abo. Netulaba ekiddako. Omanyi okimanyi otuuse wali kati obeera n'olaba ngeri kyojja okwata obabeera nagambako kulutinga ngamba kulungamya. Bwe mutyo watufuna obubi. Omanyi mu misquoting. Kale wanditandikidde ku ki? Okulungamya banka ngeezo. Okulungamya banka ezo. Nopanga sente mu banka nozipanga bulungi. Nzeke bali mugamba nti kuba ibiga nadala numba ndagana wanye nnimi ezo South Africa oluzulu. Yo bukabuga sikona ku njana. Otegezaki? Sente muzireke. Mugende mbirala. Sente muzireke. No balungamya. Nti dollars zibiri za America zidde wano West. Eze South Africa zidde wano West. Bawuzemu okulungamya okwo bazungira mu birala. Balutinga fu. Ni mukyenda mu ngundi yali kinana mu etano. Ate balutinga ekintu kinabako wakituka tenakisangawo. Uganda woteeka fridge oddeyo kimendala. Era abantu abamu balutinga naye tebaatuusa kintu nekimuka. Ate abasirikale ne babateegera eno kumpi n'eka. Kibayitaabika ebiyitabo ojja. Baba banampisa bino ebibuuzo byakomyewo bonna abagudde basinga obungi. Babadde waka. Kirimu abaana kati bano twebuuza gye banaasomera. Bateeka ebisomero nga lyerya senior wano zokka. Yes, gavumenti yesomera mu Yesu zikalogo bonna abaana bayise lumu kufaya. Naye ati bajja kutomeregana. Bajja kutomeregana. Gye bagenda bajja kusangayo abali. Tesinano kati babali omusinia tu. Then bali abalaba boma basindikiza munne kati bali abalaba bagwetize bo babadde. Omusomo bagiyise mu bintu bya kufumuka. Bagende bugenzi ku kibiina ekidda. Ate waliyo kyekye. Kana wana wabo musomesa abukochi ngaawo. N'abuwanikiza n'obuyisa tekiri mu kintu kiri mu agaba lipooti ne lipooti azigaba and bagenda recognized school but the school did recognize licensed mwene mbere ya covid wakyali ekintu ekiri recognized government yibasasuli gaga amasomero ago kali kusimanyi good once not etali ne baggalawo ezo tebaziza
Nagalozizza baga manyi preno koti jojize baga bateka go simu gateji ogenda ku YouTube Facebook kibena byo kumanya kwanga ku nabi yaga kumanya ku mawaya kumanya ku Mujuuka WhatsApp group teka mulinnya bidi teri ye matira se bantu bonna tuli e matira nga kaze pepe teri ono ko bidi atuzza fana ku level ba Jasmine bonga tebava ku nnyonyi bakyali ku level yammwe ani bidi ya Jasmine bali nyanyonyi buli weekend gobo olowooza kulu kyojjeeyo gobo olowooza nti ali ku nnyonyi naye nga abatabe embali baba musanyukidde bamulaba bino ebintu byakukanga ebisaamu naye nga ogobola bantu babeerayo embali waliwo ebifo birina environment wadde ngulinga ali e Bulaaya bundi bujjo kabaale ntwalo zoli Switzerland goli ne sino tagale nti buntu agenze bweru noonya bano abaana bagenda okugira wano bawandika kampuni eziwandika abaana bagenda okukola nabo bali mu kulaajana batusuubiza kyolina abavuga mu kimotoka bino ebyemigaati n'abayiweeyo kuba abali okutiddo n'abalekere nagayabwe bagenda That is part and mot for you. Katono nyo. Happy birthday to you. Ivanik. Happy birthday to you, Dama. Yes. Lero mazaalibwako. Mu bifaananyi ebingi bye tulina olwaleero ekitesobola kulabika atukkirize ekyaddama tumwogereko obwogezi kuba mullo kale mullo omanyi kyogera mazzi amazaalibwa amaki amalungi omukama akola buli kyeweyagaliza abadde kwagaliza ggulo naye neŋŋamba kwagaliza olwaleero kuba lwe lunaku lwennyini naye mbadde nsa abantu abakulu wali omuntu omukugulaba nga si wa P7 mwagala kunkola ki munnange gundi lockdown yakuza abantu mwana yandibanga yakola oluba lw'omuntu omukulu lulabika kale waswa nteeraayo kati ate noono wa P7 waliwo kali akavuddeko emabega bannaye yesaawo buli awe katonda